naye nkiddamu nti ennyingo ezikola victory plan naye bw'otuuka okuba ng'ozikuba mu ttoki emu ku emu otuuka okwebuuza Zelensky anoonya lutalo okuggwa oba awulira ng'abasajja abalasha akyabeewulira. Bino byonna jjukira bigenze okujja ng'ekikwatagana ne front line yo nga yo eyongedde okuba ng'ekaluba era nga y'ensonga lwaki abasajja bakulu bano lwe twatuukira mu mwezi gwali gwa mukaaga ebyaddala olutalo mu Ukraine baali batandise okuba nga balwevuma nga n'amawanga amavujirizi gatandise okuba nga gagamba Volodymyr Zelensky tandika okulowooza ku by'okutuula ku mmeeza n'omusajja omu Russia olutalo lusobole okuba nga luggwa. Wabula kibakkiriziganyako ne Zelensky kyali nti okutuula ku mmeeza ekyamazima naye akirabye nga kyekyetaagisa bino tebigenda kuggwera mu ddwaniro naye okutuula n'omulasa ng'amaze okuba nga atunyize emba atunyize embiriizi atuuse n'okuba nga atusowolayo emimiro akitegeeza tugenda kufuuka ba yesman wakati mu nteeseganya zino. Twagala naffe lwakiri tubeeko we tumunyiga atuuke okuba nga bw'ati akaaba nti Zelensky onyiga embala kasonzita awo tujja kuba nga tufuuse basajja n'abasajja ku mmeeza buli omu abeeko kyasuuza munne kino kimpe nange nkuwe kino mpa kino nkuwe kino akyabaleetera okuba nga batongoza olutabaalo mu ggwanga lya Russia mu kitundu kye bayita eky'Kuruseke. Eno nno twalina idea nti senga tusindika amagye e Kursk munda mu ggwanga erya Russian Federation abarasha bagenda kuba nga babeera diverted amagye gaabwe agatuzoganya e Donbass mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Ukraine bajja gasikambule bagatwala okulwanirira ekyabwe munda mu Russia eky'Kuruseke. Abasajja abarasha tebakikola mu butakikola kino mukwano gwange ne bongera kwoleka nti e Kursk balina amagye agamala okutwalaganya amagye ga Ukraine ate n'ebitundu bino eby'e Donbass ne basigala nga enga wakyagirumiza mannyo kyekyabaleetedde okuba nga bakyusaamu. Okukyusaamu kuno kutwogerawo kwe kufaanana kutya nti bwe kiba nga byonna biganye ng'omusajja omurasha ameze mulaba mutya bwe tutwala ku magye ga NATO mpolampola ne gayingirawo ova munda mu ggwanga lya Ukraine. Ekyo jjukira nti abasajja abafalansa bakivuze okutandika n'omwaka ogwayita nakati be bakyali mu kuba nga bakivuga mpolampola era nga butuusa olunaku olwaleero nga tutegedde nga sekwadi ey'abanyugunya ab'eggwanga lya Bufalansa banyugunya ab'eggwanga lya Bungereza anytime batuuka munda mu ggwanga lya Ukraine. Wabula bano bagamba tetugenze kulwanyisa Russia nedda wabula tugenze kutraininga magye ag'eggwanga lya Ukraine n'ogawa military advice gye geetaaga nebayambako okubanga bawangula omusajja manyiddwa nga Omurasha. Ebyo byonna bikyaliwo ebityo nga bagezaako okuba nga beekwata ku bisobe naye nga balaba nga omusajja w'eggwanga lya Russia bw'ati alemedde mukwano gwange ku maini. Kati Zelensky agamba leka tuguze abo abavugirizi baffe kibayita victory plan. Victory plan abasajja aba Pentagon mu ggwanga lya America bamala okukuba mu ttooki eya Zelensky bamugamba ate tutegedde eno oleese victory plan oba oleese wish list. Nakutegeeza wadda nti kibayita wish list yeri kwagamba gy'owandiikako bye weetaaga era ekyokulabirako nakuwa ky'abaana baffe bano abasomi ali mu siniya yakuna n'omugamba mpandiikira bye weetaaga ng'odda mu ssomero n'abilistinga byonna. Kati eyo wish list y'omwana oyo adda mu ssomero gwe n'olaba by'onooba osobodde byonna Mungu bwakuwa n'obimuwa. Kati ne Ukraine bagigamba eyo otuwadde wish list ya byakulwanyisa oba otuwa victory plan. Kaakati yamaliza nga Zelensky bamugamba ddayo ogiwandiike bw'oba waakutuwa victory plan giwandiike nga bw'erina okubeera ebyo tuwadde biki byogezaako ku dimandi nga tukukolere. Ekyamazima byamutabula n'amanya nti kati bano Abamerika babitaddemu oluzungu lungi leka mmale okudda mu bannabulaya bannange bajja kuntegeera ne bannabulaya bamugamba nedda baaba eyo si victory plan naawe victory plan wandibadde otunnyonnyola nti kemumpadde bino ebyokulwanyisa ne bino ne bino leka nsooke babarasha mu bitundu ebya Kherson mbambuse yambuse paka bitundu ebya Zaporizhzhia wagunaggwerako guno omwaka nga ne Donetsk tubagobye ku ntandikwa y'omwaka ogujja tusuubira emunaatuwa bino ne bino atujja bagubaganya e Kharkiv egyo bayita victory plan butya bw'onoowangula omusajja naye ate okutugamba nti victory plan yo mulimu okutusaba tukuwe kino ne kino ne kiri eyo ssebo eba wish list gy'oba otuwa. Kaakati olwaleero omusajja ng'agenda mu palamenti y'eggwanga lya Ukraine bw'atuuse okuba ng'agisoma mu maaso g'ababaka ge tufuna galaga nti ebyaddala mwami Zelensky abamulabyeko bagambye abambye akooye. Abasobodde okulaba ku mwami Zelensky omuli n'ab'amawulire bagambye nga mubaddemu n'ababaka bennyini mu palamenti ya Ukraine
bagambye nti ekituufu kiri nti muzeeyi akooye ani bamuyita Zelensky nti n'ebigambo bakiragezaako okubanga bw'ati abifulumya naye ng'ababaka balabira ddala omuntu afulumya kyatategeeza oba omuntu agezaako okwogera naye nga naye mutima akimanye kino tekisoboka y'ensonga lwaki nti paalamenti etuuse okubanga bw'etyo musaba nti twewe obudde tugezeeko okweditinga eyo victory plan mukama waffe gy'otusomedde abamu ku bo nkubuulidde nga bakiraba ategenda kubanga bw'etyo ekkirizika bagamba tesoboka kankuwa ekisookera ddala agambye mu victory plan ennyingo esookera ddala inviting Ukraine to join in NATO eyo victory plan y'omugagga nga kyakulembeza mu byonna kwe kulaba nti lwakiri Ukraine ebeera invited mu mukago gwa NATO kye bayita to invite a nation okwegatta mu mukago ate kitegeeza nti kati bamufudde memba naye babanga abakuwadde ebyetaagisa otandika okukigobako ye nti tukuwadde kati empapula ziizo atandika okubanga oyitamu abo abavunaanyizibwa bafuna emikono in fact kankuwe kyakulabirako abamwami besigye bano ba Lord Mayor Lukwago olwaleero abaagala kubanga batongoza ekibiina kyabwe ekyebibufuzi akakiiko ak'ebyokulonda kabakoonere stamp kati kabakkiriza mutalage eggwanga muleete emikono kati ekyo kye bayita to invite someone kati bwe tukuwa invitation to join in NATO tukuwa empapula ziizo genda otalaga amawanga ga members g'omukago gwaffe buli omu omubatize era asayiningeko oli naye bw'amatira n'asayininga ku nanseni bwe baggwayo bonna nga tutuula nga tukutongoza kati kyekino kyasaba mu nnyingo esookera ddala mu kiyetuumye victory plan inviting Ukraine to join in NATO ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga lya Ukraine bakanze kusaba omusajja mukulu Volodymyr Zelensky bamugambye ekintu ekyo nga kinene tolowooza nti olinganga gwe mwennyini eyeebuza amagezi weetaaga lutalo okuggwa naye ate osaba bitasoboka gw'olaba nti Russia eyatulumba ng'etulanga kwegwanyiza kwegatta ku NATO ekyo bw'otuuka okukirangirira olwaleero omusikiriza musajja kumalawo olutalo oba kwongera kubanga atubutula bamugambye dadi weesulise sooka weetereze tuli mu ggwanga lya Ukraine era ddala tukyali mu Ukraine naye katono nnyo neetaaga mala okubanga nteeka ekitiibwa naddala mu mikwano gyange abali eyo obulamu nga tebweyagaza kyokka nga beetaaga okubanga boomera obwaka naye ng'obulamu tebweyagaza bulimu mukwano gwange ebitatambula bulungi bantu twetaaga bujjanjabi ate twetaaga ekisingako oli agamba nze golaba kalule abadde abasawo naye mpulira mbikooye ani gw'omanyi omutuufu nze kyenkola nga mbakuleetera wano bukyawe buti ne buwungira ne nkugamba kankuleetera bakiwaiti otegere enzijjanjaba mukwano gwange erimu ekyenjawulo maama nkulamusizza nankulamusiza ssebo sooka ombuulize ku bantu bange amanya Dr. Betty era nkola mu ba Korea